They are asking us to go to the office. Which is okay. We'll begin from the office and we'll... Muraba wali. Chairman, Where is the chairman? Chairman. Yes. What is Wesirika? When I know chairman. tekyetagisa kuteekamu bintu bwe tuba tusobola kwegonjoolera nsonga kitegeere tavuk var. O zaman bu ses çok çıkıyor. O zaman yumurta çıkmıyor. Sesten yumurta çıkmıyor. Evet. Tamam. O zaman bunlar bu arka taraftakiler değil mi? O zaman böyle çek. Tamam söyle. Çiyaman bize söyledi ki biz duvar yapacağız, oraya yalıtım yapıyoruz. Yani başladık. İşimizi bitiririz, sonra çalışırız. Olur mu? Olur. Zaten söyle bize one week dedi ya Çayman. Söyle biz bu hafta bitireceğiz yani bu işi. Kapatacağız oraya söyle duvar kapatacağız. Artık ses oraya giderse böyle çok az gidebilir söyle. Sadece yani %1 gibi söyle. Agambye kokweyo ensonga ne tumugamba nti tugenda kukola ki netuwandi kamera hanake It's okay to walk it out. Sen çevir, sıkıntı yok kamera, boş ver kamerayı. Çeksin, sıkıntı yok. Sen söyle ki sen daha söyle hafta bitmedi yani. Bize dedi ki bir hafta içinde bunu lütfen bitirin. Biz de söyle yapıyoruz yani başladık. Agambye nti ensonga bwe yatutegeezaako ne tukola ki ne bali mu kuzimba ekyuma bali mu kizimbira ku kayumba so mu wiiki emu kigenda mba kikoze eki kiwedde so noise egenda bba ekendedde naye ndowooza yajja n'atutegeeza era neggulo chairman we yayise waneeno omu yaze n'alaba saidi zeeyo n'alaba how to ki sound egende nasindika osi mwamulaba ye yajja bwe yajja naye nga sinaba nagenda ku osi nga sinaba genda ku osi mwakola environment assessment yes abo twagikola sound vibration environment assessment nema si yagikola nkubuuza neme yizo okugamba nti temuli mu bukozi kyembuuza sound mumanyi sound gyemufulumya weyenkana nedda ssebo mumanyi vibration weyenkana nedda ssebo kyekyo kyetugamba anti kati sooka ogamba oli byeŋŋamba oyinza obiwulira osirika because you are an interpreter mubuuliro vibration Evet, makine öyle çalışıyor çünkü. ama çünkü sound anti mum akitegedde o zaman çok ses bu tarafta gidiyor İşte dua orayı kapatıyoruz zaten söyledi. Bizim hedefimiz de bu. Söyledi.
Tamam söyle işte yapıyoruz yani söyle şimdi istersen artık makine çalışmaz duvar biteceğimiz zaman gelir beraber bakarsın söyle dinlersin mesela daha geliyor mu başka bir şey yapabiliriz yani söyle bu ben de bilmiyorum mesela sesi orada nasıl keseceğim. Önce söyle duvar yapacağız. Ondan sonra belki başka materyal getirip oraya şey yapacağız mesela plasta olur ne bileyim başka bir şey vardır. Ses gitmesin diye. Tamam. Söyle biz bunu yapmaya çalışacağız. Tamam. Eğer söyle rahatsız oluyorsan şimdi makine durdurabiliriz. Söyle biz de sizinle sorun yaşamak istemiyoruz. Ama söyle daha bize Çayman 2 gün önce söyledi, 3 gün önce söyledi. Şimdi söyle biz duvar yapmaya başladık. Yani haberimiz yoktu böyle bir şey var. Bize gelip söylediniz, söyle biz de hemen başladık ne yapmaya? Duvar yapacağız yani hani bir şey olmama, yani sorun yaşamamak için. Tamam. Söyle başladık, istersen makine durdurabiliriz. İsterseniz biz çalışırken yavaş yavaş onu da yapacağız. Tamam. Beraber. Like gundi. Wemba mwagala tusobola giwumuza paka nga kiwedde. Then wekinaba kiwedde tumujja kujja like to make assessment okulaba nti sound agende bategende ejja era still bajja teekamu either plastics that will reduce sound to plastic tegenda kustopinga vibration. Bwe nasindika osi tetwagala kunyiga nga police temanyi. We are stakeholders here. Tusanzeyo. Bwe mba nzimbye amaka gange togenda kumala ku mirembe nti olw'okubabuuza ekkolere. Kituufu. Ono bw'aba akoze essomero oli ataddewo omuzikiti wali ayagala mirembe gye bw'oboze teekawo ekikyo sirikira ewuwo. Anti kati. So bwe bw'ojja n'obeera selfish ekintu ne kinyeenya ennyumba z'abantu ne zitandika okumenyeka. Omuntu atalwana aba talina nsonga naye kasita omukwata mu liiso ne bwaba teyekwatako omukono amugyayo. Listen kyayegera kakati ekintu ekyo bwe kitandika okunyeenya nenema n'okufuluma ebweru n'ennyumba nekankana okola ssente ate oli mugwira bano ewaabwe okugendayo ne ku kisaawe oba kubeera visa otuuya n'entuuyo za ate bino ewaabwe tosobola bikolerayo otuulanga naye n'ova eri gwe n'otusanga ewaffe ekyuma n'okiteeka ku kasozi nekivibrating n'aba ku kasozi abeeri ne bawulira eddoboozi n'abaawa fe abali okumpi amayumba gaffe getuzimbye olwo byakola tebirina kyebinyamba. Nenema okwebaka mu nju yange nenema okufuluma ebweru olw'okuba ebintu birekaana. Kati ekisenge tekisobola kustopinga vibration. It cannot. Mbadde nina ekibuuzo. Waliwo abalala abakola ebintu byendabyeko wano byemukola kuba mukuba batafaali si bwe kiri naye tugezezaako okunoonyereza nga bo ate ebyuma ebyabwe tebikola vibration nene tebiwogana nga kino simanyi kino kyanjawulo kubiri. Si kyanjawulo just nga omanyi nti ekintu wekiba nga kipya kino ekyuma kipya toba nkikola that sound naye nga wabagambye tuli muzimba ki Chigundi to like to enclose it inside. So after they are going to call you people, we verify. No, you don't need to call us. Or even if you don't come, maybe one of your people. Tekigenda ku vibrating anti nienda ku computer. Kati we what we say? No. A question. Ekyuma ekipya n'ekikadde kiriwo ekisinga okulekaana. Ama kapatırsa sesini yaparız engellemiş oluruz. Hem ev salıyor. Ev sallamaz yani söyle. Altında lastik var. Söyledi. Duvar var. Bir de stova var söyle. Onlara bile bir şey olmadı yani yanında makinenin. Söyle mümkün mü oraya kadar senin problem yapmasın? Agamba enyumba like aweri waliwo akayumba naye tukayinaamu crack oba gundi. No, kyolina okumanya nti yeyingira mu ttaka okitegeera ekyo kyo kisoboka kana akali wano ne katafuna effect naye ziri ebbali kubanga yeyingira mu ttaka n'etambula bwe. No, naye ekirala ono yazimba akake ng'amanyi vibration
We work from 8:30 to 5. The noise is too much. It is disrupting our work when we are working during the day. We also have children and we have a school. The children are affected by the noise because we are your immediate neighbor down here. That noise affects the children's concentration. They are not able to hear. The teachers have to speak louder on top of their voices for the children to hear. They have to speak over the noise that is coming. It is interrupting the classes. The vibration is affecting our houses. That is our concern. And then lastly, because you put it's raining, they are not trenches. They are not trenches from your property. Okay, so all the water flows into our property and it is affecting us. Down here, as you've seen, I've seen 2 days ago, I think you tried to put a trench, but it is not enough. As you can see, we have our road is affected and our property is affected from the water that is flowing from your property. So my request is 1, you need to work on the noise, the sound. 2, you need to work on the vibration. And 3, the drainage system, so that the water that flows from this property is able to go through the drainage system and it does not flow to our property. Those are my 3 concerns. So we would really appreciate, as you can hear the noise right now, that noise interrupts us even when we are working in our offices. We are not able to concentrate. We appreciate the fact that you've come, and we want you to stay, but we want you to stay in peace, and we also want to stay in peace and enjoy our peace as your neighbors. That is the reason why we are here as neighbors. We've come through the LC, we've tried to send the police. You've promised 2 weeks, 3 weeks, you're going to work on it. The drainage system you actually promised us like a month ago when you started. You promised that you are going to work on it, but up to now, you've not been able to work on it. So what we are requesting is that maybe you can work on the structure that can help address the issue of the vibration, the issue of the sound and the noise, and maybe work on your drainage so that the water does not affect us, and we'll be happy with you. We are good neighbors. We've been here for a long time. We've been good neighbors, and that's why we've all come, because we are all affected. That is the reason why we are here. I don't know you has this problem all. First time told me this Mr. Chairman, told me just the sound. You close your machine, finish the problem. I told him, okay, I make it. I don't know problem for water. I make a channel for water going past straight on the road. As you can see, if you go outside here, you will see that the pathways of the water, it is still flowing. Okay, so we need to make the drainage properly so that the water does not flow into our property. And then I don't know too much English, but I know that it's not very many. So yani kanallar mı tıkanmış? Inside going water. This entire property is ours. From Bangi. Yes, it is ours. I know, but now my water going church side there? Yes, the water has been going there. Even if you go, even our road down there, our access has been spoiled by the water that comes from machine last time open here space like this down. That has just happened like 2 days ago, and you can see the trench is fresh. But the water has been flowing. I will close here my side. Yes. Walking up past your side, coming behind here, exactly. On the road. We want you to close and put a drainage here. Amasomero tebasoma because of the company. Nembeera gye tuli.
okugendayo because bakitenga babagamba bagala okulyewa bagala okulyeko kasasiro ekanawe kirina okukola wamabeera disadvantages saawa zino balina okwozebwa kw'amaanyi singa abaana abasomi basoma mu luwummula basoma mu luwummula tuli mu luwummula tugenda kulyawa wetunyumbula tuti abavubuka tebangalaako katolaba buli lwotu kekafulumya ati bali abamukono nesebo nabo bafunamu buloke Leero kafulumya 21. eyaleeta mashini ezirekaana osobola Sanike n'amanya. Zekiwanuka Dan, ssentebe wa bootansimbi Kiweza Sserugoye. abasenga babeera mu kitundu gala kumanya they are doing what they want kuba mashini yaabwe ne baleekaanira amasomero agamu weegali When is the war that you are doing to save? When it is the movie, this thing is too big. This cannot stop sound. Let me tell you, I work with TV. I know how to protect sound. This cannot stop sound. You put it what here? What I put for And even if you stop sound, you will not stop vibration. vibration? Maybe Vibration. I add elastics for vibration, not No, vibration comes from down. It does not come from up. but the machine make vibration. You see, it has plate on top. Vibrator is here and the plastic fall down. So how does vibration go through down and it reach my place if it is coming from up? Also, I want to bring You see, some people check for about this thing. that's a simple Why going down? that's a simple common sense thing. Vibration starts from down. You don't vibrate from up. So a wall will not stop vibration. It can minimize sound, but still, the way you are doing this wall will not stop sound. This will not, because we work with the sound. You're seeing how many cameras? I'm a TV man. Yeah, yeah. I know how they protect sound. This will not stop sound at all. Our problem, we have two problems: sound And vibration. and vibration. Vibration, I check bring for different material, put for machine down, maybe put down all machine. When mass down, huh? No, the good thing Put is, something down, not vibrator, not come down. Machine is make vibrator, but So- without down. this is what we're going to say. Your thing stops working from today. Yeah. You make sure there is no vibration, there is no sound. And then water, that is affecting those people. Once those three things are done, you will come and open, we will come and assess. Because we are affected. When I was building my house, I did not know that you will come to disturb me. I came for my own peace. So, this thing will be opened
when we are here, and we will make an assessment as people that are being affected. Neighbors, what do you think? We agree. We agree? Yeah. Okay. So the wall is saying there is even no wall. So this is done. Like stopping working for today. Just have some cement. Okay. So you're stopping today? Yeah. Okay. Amanya Solomon Mwesige. Tuli wano mu Kiweesa waliwo ekyuma ekya musajja ndowooza mutake yatulumba kitadde kasozi kivaamu vibration okunyeenya ndowooza owulira kikolako katono bwe kiti kinyeenya kivaamu eddoboozi ali mu kumaliriza byakoze. Children are not able to concentrate in class because of this noise. It is affecting their learning, it is affecting us in office. Nze Kiwanuka Dan, ssentebe wa bwotansimbi Kiweesa Sserugoye, naye nga kati wano we tuli wayitibwa Kiweesa. Ensonga eno gye tubaddemu eya kampuni eno ekola Buloba wano we tuli ekwatagana batuuze wamu ne bannannyini ba kampuni olw'ekyuma kye bakozesa ekirina eddoboozi eritataaganya embeera yaabwe. Naye ensonga gye tutuuseeko nti abantu bano tubeetaaga ku lw'obulungi bw'emirimu gye bakola ate nga naffe tugiganyulwamu, naye abatuuze basazeewo bano bakendeeze eddoboozi ly'ekyuma kyabwe eryo bakole ku kyokulaba nga n'amazzi agava ewaabwe bagakolera drainage oba emikutu mwe gaba gatambulira nga tegakosa bantu, era n'ekirala vibration eva mu kyuma kyabwe bagikontrolinga ereme kutwasiza amayumba g'abantu. Enkoko
nazo olw'eddoboozi zibadde ziri affected nga n'okubiika tezikyakola ki tezikyabiika. Ekyo nakyo kirowoozebweko nnyo, abatuuze bakole emirimu gyabwe nga n'abafactory bano nabo nga bakola emirimu gyabwe, ffenna tusobole okutambulira awamu kuba buli omu yeetaaga munne. Ebbanga sigere naye nga ebyetaagisa okukolebwako bwe banaaba babimaze, tujja kudda wano tulabe nti ekyo kye tubasabye bakituukirizza. Kansabe babe bantu b'abantu era bagondere amateeka, bagondere n'endagaano gye tukoze mu kukkaanya. Kyembasaba baleme kumenya mateeka. Nukaddaani ssentebe wa Bootansimbi Kiweesa Sserugweyi. Tuli mu Kiweesa, ekizibu ndooza nammwe mukiwulira abali ku TV. Omusajja oba yavaawa oba muyindi oba muki yateeka ekyuma wano kireekaana, akitadde kasozi, kivibratinga, kireekaana nnyo sound, era naawe ne bw'owulira nga kigenzeeko osaasira abatuuze abali mu kitundu. Olowooza okiwulira, kireekaana nnyo, kiri ku kasozi, kisindika ku busozi bwonna. Amayumba g'abantu gagenzemu cracks, amatu abantu tebawulira, ekintu kinyeenya. So tuzze kuba yendooza bwe yazimba teyafuluma okumanya nti ebweru kiri kitya. Yasima trench wano, amazzi n'agasindika ku ssomero, dwelling places. Abaana tebasoma, kati omwana asobola atya kusoma? Omusomesa asomesa atya nga sawundi ali bw'ati? So kye kituleese, simanya abantu bano bazimba batya nga tewabadde assessment mu ngeri egenda okukosa abantu abalala. Tetugaana nkulaakulana n'abantu kukola, naye okukola okuko bwe kukosa nze, ekyo ate kiba kireese obuzibu. Ekyo kye kituleese olunaku olwaleero. Twogedde naye ne tukkiriziganya omusenyu gwabadde atabudde ogukomaawo azimbe. Ye n'asuubiza nti ajja kuzimba ekisenge ekigaana sawundi okufuluma, n'asuubiza nti agenda kukola ku kintu ekiyitibwa vibration, era n'asuubiza nti tagenda kuddamu kukola. Era naffe ne tumugamba nti okutandika okuddamu okugulawo ekintu kino tujja kujja ng'abataka, naye ate ffe sifa abalina ebyuma nga nnema, era ne bannema namaze dde okuba enduulu nabo bajje bawulire ekiri wano. Naye tukkiriziganyiza okuddamu okugulawo ekintu kino nga tekinyeenya vibration, ate tekivaamu ddoboozi erifaanana bwe lityo. Agenda kikomya musaawe, tubayimiriza ng'abatuuze, ye amalirize omusenyu gwabadde atabudde, kuba naffe tetuli babi okumukozesa loosi, kuba olwedde ekintu kibadde kinyeenya tukiwuli. Esaawa emu kati gigumiikirize, amalirize omusenyu ne seminti byabadde atabudde, then ekyuma kisirike ajjewo sound ne vibration of this factory that is making that type of noise, sound, irritating, deafening sound that all of you are hearing. And as neighbors, during the day, you cannot be out of the house. And even in the house, there is very big vibration. Even houses are vibrating. And maybe you will go and see some places are cracked already. Houses have cracks. Ladies that are
that are rearing birds, the chicken are not laying anymore. Sound. You sleep, you hear sound in your ears. So we came with the leadership of the village as the citizens here, and we engaged the owner, and we have agreed with him. You can hear that. We have agreed that he stops his work immediately today, which he has accepted, until he controls his sound and vibration. Nobody doesn't want people to invest. But if your investment is a thorn in my flesh, then because I'm not eating from his job, I also came to the area to settle and have my peace. So he's finishing the cement that he had mixed. We gave him 1 hour. We gave him 1 hour to finish whatever he had mixed, and then he will stop until he rectifies, and then we will come to make an assessment. And this time we will come with NEMA. Yeah, any recommendation to government in regard to allocation of land to investors? I think this was not government. This time I will excuse government. This was an individual arrangement with a businessman or a factory. So these two people went into an agreement, willing somebody that wants to rent his land and somebody that wants to lease. So this guy did not buy, he has leased. So I don't think government has come to assess, because I'm even informed that he did not even report to the LOCs. He just came and started. So, but government definitely has to, the procedure has to be an assessment. Assessment has to be done. Nze Nsubuga Shaban, ndi mukulembeze wano mu kitundu kiweesa. Sound eno etuyisa bubi kyekituufu, kubanga namwe nga bwe muwulira tosobola kubaako kyoyogera na muntu ng'ekyuma kino kikola. Twetaaga enkulaakulana mu kitundu era tubeebaza abatakisi bano okujja, naye ekizibu kye bakola nti bo bwe bajja mu kitundu tebasooka kulowooza ku bannansi be basanze mu kitundu. Tebasooka kumanya batuuze kigenda bakosa tutya, kubanga kati tulina abakyala wano abalunda enkoko busente beewola bwewozi mu bibiina, naye n'olaba nti enkoko yalina enkoko 5 ajjamu kati amagi 10, kitegeeza enkoko 4 ziba tezikyakolaki, tezikyabiika. Bantuukirira nga basaba nti looni zigenda bagwa mu ki olafu olw'ekyuma kino mu butuufu kiwoggana nnyo. Kati tuli wano olwaleero okulaba nti tutegeeragana nabo, tuteesa nabo mu buntu nga banneighbours, okulaba nti bakendeeza ku sound eyo eva mu kyuma kyabwe, babe nga bo bakola mu bulungi, nga naffe tunyumirwa ekitundu kyaffe mu bulungi. Kyekitundu ekikulaakulana nkuba omulanga eri gavumenti ne bannaffe abatuteekerateekera ebintu bino okusooka okujja ku ground, kubanga yoono omusajja bw'ajja n'asaba ekifo nga kino ne mukimuwa, kino ekintu kyalibadde kiri wansi, sinakindi nga kiri mu kifo ate kyo kiri ku lusozi. Kati ffe abali wansi vibration tugifuna okuva eno waggulu nejja neyingira mu mayumba gaffe. So embeera eyo bajje nga ku ground balabe abatuuze kibakosa kitya, buzibu ki abatuuze bwe bayinza okufuna. Sinakindi bano abantu tusobola okubeera nabo nga tuweyagala ne tubeera mu mirembe ffenna. So eyo gwe mulanga gwange eri gavumenti ne bannaffe batutwala. Nze omulangira Geoffrey Mawanda nga nzaalibwa kuno ku kitundu kwennyini kwempangaalira, era nga nze owamawulire kwero suwano bootansimbi Kiweesa Sserugoye, era wano we tuli wennyini wayitawo Kiweesa. So nebaza kampuni eyazze mu kitundu, wagwayo nga kampuni okujja mu kitundu yatuyisizaamu amaaso. Yagenda okusaba ebiwandiiko bagenda wakisa, tebasookera eno wansi. So ekyo kyenenya mu kampuni kikyamu era tebagezaamu kiddamu, naye nga ffe abakulembeze tetuyinza kugaana nkulaakulana ezze mu kitundu. Wabula mbadde nsaba kampuni ekendeeze ku ddoboozi, kuba kituufu abaana abasoma mwe bali n'abatuuze baffe mwe bali abalina n'enkoko ezibiika zaasala ku mbiika. So ebyo twali tusaba tukwatagana ne kampuni ebadde abaana baffe emirimu, obubbi bususu ku kitundu. So twebaza Katonda tufunye abatukwasiza ku baana baffe bafune emirimu egy'okukola. So nebaza ne pasita yakireese, oba oli awo yakireese mu mutima bulungi oba nga si mulungi, nakyo kibaawo.
Amanya gange nze Nambiru Sharifa nga nkola ne Universe Factory Constructions. Abatuuze bazze wano eno ne beemulugunya ku nsonga yaabwe, naye chairman yajja ne tumutegeezaako nti tuli muzimba ekizimbe okupreventinga sound okukola ki okuba nga affectinga abatuuze, era tuli mu kikolako. Then after engineer agenda kujja atestinge sound bukimu kidde mu nteeko. Kino kyabagambye nti mujja muyimirize waako okukola mugenda kukigondera paka nga embereze mu nteeko. Yes, bwe tugenda kigondera, tugenda kuyimiriza paka tunaabanga tumaze okuresolvinga all the issues. Madam Nambiru Mpamu Maureen Muwonge nga ndi butuuze wa kuno ku Buloba era nga nkola n'ekitongole ekya dwelling places ekiri wano wennyini we tuli okuliraana wano we tuli. Tuzze olwaleero ng'abatuuze b'ekitundu nga tufunye obuzibu ne kampuni eno empya eyazze mu kitundu kyaffe. Tusanyukira enkulaakulana eyazze, naye obuzibu bwe tufunye bwe bwa noise gye muwulira mu background ne vibration wamu n'amazzi agakulukuta amangi naddala ng'enkuba etonnye agatalina drainage system. Twadde tugezezzaako okwogera ne kampani emabegako naye nga tewaliiwo, batusuubiza naye nga tewaliiwo kikolebwa. Twayise mu chairman, twayise mu poliisi naye tubadde tetunafuna kuyambibwa. Yensonga lwaki ng'abatuuze enkya ya leero twesitudde ne tujja twogere n'abakulembera kampuni eno okwogera ku nsonga ezitukwatako ffenna tusobole okubeera mu kitundu nga tukyeyagaliramu. Ensonga esooka y'eyokubeera nti ffe tulina offices wano we tukolera naye olwa noise ennyingi tetusobola kuconcentratinga nakukola mirimu gyaffe bulungi. Ensonga ey'okubiri tulina abaana be tulabirira era abasomera wano okuliraana ne kampani weeri naye tebasobola kuconcentratinga mu class olwa noise ennyingi. Abasomesa baba balina okuleekaana ennyo abaana okubawulira, abaana balina okuleekaana ennyo abasomesa okubawulira, tebasobola kuconcentratinga, babasoma ne wabaawo ekikuba ne bagugumuka emitima. Kati ensonga ezo ze zituleetedde okubeera nti twemulugunya ne tusalawo okubeera nti tujja twogerezeganye nabo tusobole okusala amagezi ku ki ekiyinza okukolebwa. Ekyomukisa omulungi bwe tuzze bakkiriza okuyimiriza emirimu basooke bakole ku nsonga ezo okutuusa nga zimaze okuggwa, era batusuubizza nti bajja kutuyita nga bamaze okukola ku nsonga ezo, baddemu batandike ebyuma ebyo tusobole okulaba oba noise ekoleddwako, okuleekaana ennyo okwo, oba vibration ekoleddwako. Mpozi batusuubiza n'okukola ku drainage system okulaba nti mukoka takulukuka kujja waffe kwonoona kkubo lyaffe na ttaka lyaffe. Ze nsonga ezo ezituleese enkya ya leero. Oba mukendeeza nga tujja. Ate kendeeza bali nawo kiwuli. Mwe bo kibagira. Kibanywa. Abakazi tebakyawaka omwana muno Echuma chawali kumwenda yekalana tekusoma bulungi kola chifi zagega amazima bulungi agenda muzeyi wena ye kiri kumwenda Hello? Hello? Nakubidde kayogera. Ise nengano kugendayo. Bamukubidde. Katujje n'abudumu wonge. Komiti yange olw'okuvibwako omwandu nesabira kwongera okusabirako neekonakakasaala sigadde nze chairperson